abiri mu nyezo bolo sawa etanizo kumacha tuchali fena gobala nya kutwegattako ate okuyunga obutereevu mu baaso semba nafa abulucha hospital munafa tuliza bali nnyo kola emirimu Prime FM akumukutu josinzo tuliza kyenda mu mwaka musamwenda Greater Masaka kyenda munya akamuza mukaaga songa te ku www.primary.co.ug streaming atwina mpulizga twina Mayenga FM songa ate munafali mu diaspora ajosinza munafotuliza atukuyita kumpeo eza radio yo puliza kumukutoka kyenda munya akamuza mukaaga atogera ku Midwestern watogera ku Ankole region abana fena gimusinzo okutuninga enogobera program kabwe etambula tuli mu lunaku olwabiri mwenya lukwatidde mu balaza mwezi gwafu gwa musenene kati wolengerengere bugu mu giritandisa ate buyinza kwawe okuyungiro obugenda tukasuka obutereevu eri mu kyoyinza okwogerako ampuliriza ekya December mukimanye nti omwezi gwaffe gwa Ntenvu gujja mukambwe mukko era nga yinza okubeera nga season ntiraka bwetu bwegaseewo mu mbeera etandika mpuliriza amawulire ge tulina nga bagamba nti agamyuka omutezi egamyuka n'akasolo naye waliwo amula gatali marungi okuva mu bitundu eby'omukono mu zoni y'entaawo ekikwekweto ekibala kikoleddwa akulira poliisi eyantaawo police station asako ne basajja be okwongera okugogola ekitundu musajja Katonda ono afundikidde nga afiiridde mu batu ekitegerekese nti abaddemu abatamanya ngamba ASP Assistant Superintendent of Police ema bagenda nga bagamba nti the hunter is hunted abadde akola omulimu gwe okukwasa amateeka ate abatamanya ngamba bamusindidde ebyasi emutiddewo era nkitegerekese nti njige eno ibadde mu kyekikeso olunaku olwaleero so bibadde bikwekweto abo bagezezzaako okuyimiriza abatamanya ngamba abadde batambira ku pikipiki mu kyekikeso olunaku olwaleero kakati bwe baganya okuyimirira then bwe babadde beetegese basumuludde muliro era okakkana nga gutiddewo abadde OC owantaawo police station esaako n'okulumya omusirikale omulala police constable ampuliriza so nabakita ampuliriza kitegerekese nti waliwo emmundu egamba okuba nti gyinza okuba ebadde enyagiddwa mu njege eno era tikitegerekese oba ekoze ettemu lino ati ate awo kyeyongedde okweraliikiriza bwe kiba nga ate akwasisa amateeka yagudde ate mu ngatto ez'abasaatuusi kati kyongera okweraliikiriza bwe baba nga abakwasisa amateeka ate betukiriza nti bo bakwata emmundu mu mateeka kati ng'embeera ezibwetyo bwefaananye kati then ebibuuzo bikyali bingi ani ali safe oli yeebuuza we safe tuli safe so simawulire malungi poliisi esabye wabeerewo okuyambibwako wabeerawo alina amawulire gaalina ageekuusa ku ttemu lino eribaddewo mu kyekikeso olunaku lwayo then n'oluvannyuma ate wejja okusinziira okukola munnaffe kunoonyereza saako n'okukola okubuuliza kwayo okuzuula ate ebintu ebigenda okuddirira so kyeraliikiza nnyo naye kati kitegeeza nti bannaffe abali mu kitundu ekyentaawo n'ebitundu ebiriraanyeewo awali obumenyi bw'amateeka buno kati buli muntu ali mu kweraliikirira bw'abanga ofiisa akwasisa amateeka yakubiddwa ebyasi kati then omuntu wa bulijjo agwe bamanye nti ye talina yadde akambe then embeera isala munaffe okusitukiramu tulabike nga ate abantu beeyo bafuna ku buweerero enteeseganya ezigenda okukumya emirembe wakati wa Ukraine ne Russia tezitambudde bubi era akasiriikira awo kabadde kakubaga kati ennaku zino waliwo enkola eyingiddewo Amerika etuula gyetudde ne banywanyi bekikwatako bo ne basaba okulula ettu nti mugenda kugobera bwe muti kitegere kuba kati mujjukira ku Palestine ne Israel bwakya ku makya Amerika nefulumya ensonga 20 naye nga zaali plan in fact zaali empenda ez'okuyitibwamu oba empenda ez'okutemebwa okwongera okuvunuka olutalo okugenda mu myaka 4 20 point program budget 20 peace plan esuubira okutebenkeza Palestine saako n'ensi ya Israel era bikyatambula naye nga birimu era nga omanyi
amakoona mulimu amakoona ogenda okuwulira nti ate waliwo ate asiwusa empisa azanyidde mu nteeseganya z'emirembe byonna ebyatuukibwako n'ebirala bingi ebitambula. Kaakati ampuliriza wabaddewo enteeseganya ezibadde mu nsi ya Switzerland oba ensisinkano mu kibuga eky'e Geneva, era nga kitegeerekese nti ebivuddeyo byongedde okuwa essuubi. Kibagamba nti bizzaamu essuubi okusinza kufulumiziddwa, era nga baga nti enjuyi ampuliriza ez'enjawulo okuva mu gavumenti ya Ukraine, gavumenti ya America zisisinkanye okwongera okwetegereza n'okwekkaanya ensonga 28 28-point peace plan, era nabwo kityo amawanga okwongera okufulumya nabo kibakkiriza nti kya ddoboozi limu gyoyinza okuyita joint statement, naddala ku nteeseganya ezisuubirwa okuvaamu ampuliriza akalungi oba oliawo. Abakulembeze amawanga aga Bulaaya abeetabye mu nteeseganya z'e Geneva be basoose okuggwamu amaanyi. Tebakkaanyiza ensonga zino 28 bwe kitegerekese nti zirina ate ebinene bye zigonomola ku Russia, ate nga musajja Katonda Volodymyr Zelensky akulembera ensi ya Ukraine kyalabikanga kyalasimbire ekkuuli ne bakulembeze bana ab'ensi eza Bulaaya abamuwagira. So kyekisoose okuvaayo nti abasajja baziyiseemu emu ku emu, naye bafunikidde bagamba nti Amerika bwe yabaze ensonga zina 28 bafundikidde bateereddewo kapeti emyufu ensi ya Russia, kwegamba yegenda kuseeya buseeyeeya. Kibalabye nti oba oliawo kibuzeemukko era kyetaaga munnaffe okutereeza. Alipoota efulumiziddwa amakago wa President giyite White House ya America bategeeza nti nabo oluvannyuma ampuliriza mu nteeseganya ezivudde Geneva nabo balina bye bagenda kwongera munnaffe okutangaaza saako n'okukkaanyaako, naye ng'ate kyo kiraga nti kwebuuzo bikyali bingi Ukraine egenda kuzikkiriza, kubanga ensonga eziremeseza olutalo bwe lubanga lugenda myaka 4 kati ng'ensonga ezirowoozebwa okuba nti zeziyinza okukomekkereza ze ziri ku mmeeza. Kati oluuyi oluzigaana lwe lubeera lutayagala kufundikira lutalo, waliwo ensonga ezitali zimu. Omanyi na America musajja President Trump mukulembeze we musajja wakwegendereza. Bwe yasinkana Vladimir Putin mu Alaska, era ekyali ekitundu kya Russia kye baabaguza mu myaka egy'edda ku bukadde bwa dola za America 7, so kyayagala okulaga nti abasajja balina bye bakkaanyaako. Kisajja kikulu etulinga mbuuza nti naye bw'obeera ggwe nga nina Donetsk ne Luhansk waliyo bannansi aboogera Russia, naye ng'ate Ukraine ebatuntuza, nsobola okukkiriza ekitundu ekyo okukiwaayo ebyalinga biteeso. Kati ku level y'abakulu n'abakulu yali Trump teyasobola bitegeeza bannamawulire byonna, ebimu byali concealed naye nga confidential, naye nga ate bwino mwalimu ensonga ezirimu eggumba. Kakati abakulembeze aba Bulaaya era bo bakyalinamu olusozi gambalaga n'ensi ya America kukkaanya ku nteekateeka zino, kubanga kati kibuzo kiri nti ani yawandiisa ensonga zino ziyinza okwogera 28 ezo nteeseganya za America, ng'era bwe yafulumya akuza Palestine n'ensi ya Israel. Amaaso ne kutegeeza nti mulimu ebirumira mu 20-point plan ye peace plan, naye nga te bwe baali babataasa okuva mu kabiga ak'olutalo ne balaba nga kiryoke, then kati bajja oluvannyuma ate ne byongera okulaga nti balabika nga batamatidde bulungi n'embeera etambula. So kati bwe wetegeeza mpuliriza samale y'emu ku ebyo ebitambula kakati, bw'otwogerera leero ng'ennaku z'omwezi 24 ng'esigadde ennaku ampuliriza ezitawera na 7 okufundikira omwaka 2025, infact okufundikira Novemba wa 2025. Ukraine ne Russia babadde mu lutalo ennaku 369 ziweze ennaku 369
monkaga mwenda leero bukyanga tondo utandika byatandikanga special military operation ngenda kusomoza 24 February omwaka ampuliza 22 kirotogera kigenda myaka ena February omwaka ogujja ngenda kusomoza 24 ekigenda kukwera ampuliza emyaka ena bukyanga mbeera enetandika kubeerawo kati bwotegereza bwotugidde olunaku olwaleero America ng'eyita minisita waayo ow'ensonga z'amawanga amalirwana ga America Marco Rubio ategeezezza abadde Geneva nti enteeseganya ez'emirembe America bayite tudde era n'asuubiza nti ennambika zina 28 awatali kuwannaanya zigenda kubeera z'amakulu nnyo era zigenda kukola ekisinga okubeera eky'omulembe era nga jjukira nti Donald Trump ye champion w'enteekateeka zino era nga nabwo kityo kiyinza okwogerako nti mulimu ensonga ezekuusa ku mukago gwa NATO essaako n'obukuumi naddala ku nsi ya Russia zibayita security guarantees tujja kuteesa naye nga kiki ani asinza agenda okuyirawo omubiri Ukraine obutaddamu kufuna kutaataganyizibwa kwonna kaakati bwewetegereza Ukraine ekiikiriddwa omukulu Andriy Yermak era nabwo kityo azzemu nakkaatiriza ebya Marco Rubio omukungu wa Trump ow'ensonga z'amawanga ag'ebweru bw'abadde Geneva n'ategeeza nti waliwo good progress omusajja asise gusiima nti kituufu olugendo lw'emirembe lulabiddwako era lutandise okutunuulirwa kati omuntu wabanga gwe bajja mu kabiga thendo n'agamba nti good progress ekibagamba nti omulwadde atandise okulyako waliwo essuubi tejja kuba ku matu era ebintu bitambule era nabo kitampuliza ng'agamba nti baluubirira okulaba nti batuuka ku mirembe ejja nnamaddala munnansi wa Ukraine owa wansi gye yeetaaga kibagezaako okusindiikiriza kale kyongera okulaga nti Ukraine olutalo lugikeeze amawanga aga Bulaaya gongera kuwaga naddala ku ngeri enteeseganya zino ensonga 28 gye zinyigirizamu ku Ukraine ng'ate ziterawo kapita emyufu ensi ya Russia okwongera munafu okugusa ebyayo naye era omusajja Andriy Yermak akiikiridde gavumenti ya Volodymyr Zelensky mu Geneva ategeeza nti waliwo good progress. Donald Trump ampuliriza bw'abadde ku mukutu gwe ogwa Truth Social ogwamukwanira wala ategeeza nti Ukraine erabika ng'etali nsanyufu nakafu wa America gwataddeko omukono n'amaanyi okufulumya ensonga ezo ng'agenda kubatebenkeza. Era nabwo kityo n'ategeeza nti obukulembeze bwa Ukraine tebunnaba kulaga kusiima kwonna nti waliwo kaweefube wa America gwekutte n'amawanga ga Bulaaya agamu. Era ne yeerabira nti Bulaaya ekyetaaga Russia kubanga ekyagula amafuta okuva mu nsi ya Russia ne gaasi kati nga linga kuba omusumaali nti bano aba Bulaaya bawakanya enteekateeka y'emyaka 20 enteekateeka ez'ensonga 28 okulaba nga Ukraine eva mu lutawo ne Russia. Kati kitegeeza nti bengeningina abalekanga bazibojja ku luwonzi be bamu kubagula amafuta mu nsi ya Russia ate na mu ngeri y'emu nakyo gaasi. Musajja katonda bitadde ku mukutu gwa Truth Social yafunamu omukisa bwe yafunamu okutaataagana n'omukutu ogwa X yali Twitter kati nga musajja wenyini Elon Musk bwe yakwasa ekitongole ekya Doge ekyakendeza ku nsaasaanya y'ensimbi eza gavumenti ya America era nga bafiisa busena buso bwa $, yali munafu amusibidde ekikokolo mu biseera biri ebyakalwampuliriza. Kakati na mu ngeri y'emu obubaka bwa Trump bwatadde ku Truth Social busikudde emmeme ya Volodymyr Zelensky ye ayanukulidde ku X n'ategeeza nti basanyufu nnyo eri America era n'agamba nti ye nga ye President Trump obuyambi bwataddemu n'amaanyi ge bugenda kutaasa bulamu bw'abanazi ba Ukraine. Kale kitegeeza nti olaba akasuse ejjinja ono aliwozezza mu mbeera ey'enkanankana ebisikiti zaaka okitegedde ezenkanankana ebisikiti zaaka muganda wange
kati kyovalaba kibagamba nti ono abadde ayanukula nga linga gasomuza nti Ukraine tenaba kubeera nsanyufu oba tennasiima ku ngeri Amerika gyekuttemu ekintu kino kigenda okubajja mu kabi gaako olutalo. Kati Volodymyr Zelensky tayanukudde mu mbeera nzibu, yagenzeko X. Ono asinze ku Truth Social mukutu gwe, Volodymyr Zelensky president wa Ukraine nayanukula ng'ayita ku mukutu gwa X. Era n'ategeeza nti bonga yenga ye president wa Ukraine musanyufu nnyo eri gavumenti ya America. Era n'agamba nti nadaliri President Trump ng'omuntu olw'engeri gy'ayiyeewo omubiri okulaba nga ataasa obulamu bw'abannansi aba Ukraine. Kale kitegeeza nti Zelensky ampuliriza mu bubaka bwasinziddeko emikutu egy'obutambi obwa vidiyo ategeeza nti ttiimu ye eri Geneva era bawuliziganye. Era n'ategeeza nti byonna ebigenda okuvaayo tugenda kubyetegeeza tungulu bitayakumbeza kuba kati omusajja okusindika omubaka mu Geneva, Switzerland ekyongera okulaga nti tebabisagiddemu nga musajja mukulu wabadde atidde nti Ukraine tensiimye naye bagee twabisagiddemu era twasindise n'omubaka yagenze mu Switzerland mu kibuga Geneva. Kati nekitegerekeka nti Zelensky naye kitegerekese nti ayinza okubiteekamu engatto agende asinkane Trump mu America omulundi omulala. Naye nekitegerekeka nti kabalinde ebigenda okuva mu Geneva, Switzerland ebyenkomeredde ebinaabisaliddwawo kuba amawanga Bulaaya galinayo abakiise okwongera munaffe okulaba nti ensonga 28 America ziyatadde ku ebbali bwetaba zigenda okugasa ampuliriza Ukraine naye ng'evudde mu lutalo. Kati ye Ssaabaminisita w'ensi ya Hungary Viktor Orban ategeeza ng'abakulembeze ba Bulaaya abatamatira na nteekateeka ya America gy'ereese ey'okuleeta emirembe bwe balina ekigendeerwa ekyokandaliza Ukraine mu lutalo n'ensi ya Russia. Era n'agamba nti ye ng'akyogera kaati nga ensi ya Hungary talabawo mukisa gwonna nga Ukraine eri wangula ensi ya Russia okusinziira ku lutalo nga bwe lutambudde. Era n'ategeeza nti obukawo bwa Bulaaya okuwagira Ukraine n'okwongera ogiwaganyaza n'ogiteekamu amalala yagamba nti kyabugubwa ddalu era kigenda maaso n'okusajjula embeera bwe batabeera okwegendereza. Kati ebyo nabyo bitandise okuvaayo naddala mu Geneva kuba omusajja abamu batandise okubagana empawa kakati. Abasajja bagamba nti amawanga Bulaaya agamu agalabikanga nti gawaganyaza Ukraine bongera gireetera bizibu sako nakuttisa bulamu bw'abantu ba bulijjo. Kati bagamba nti tukirengedde ebbanga ligenda kukola myaka 4 tebuli kyakumakya nga Ukraine ewangudde Russia mu lutalo luno kubanga erutandika alina ekigendeerwa era munnaffe alina okulufundikira. Kati ebadde bikyali bityo era ku update eno ey'olunaku olw'1369 Russia ekyayungula drone era kitegerekese nti mu kibuga Kharkiv ekya Ukraine zissa abantu 4 n'okulumya 12 bwana agatwa emyaka 12 no11 n'emyaka 12. Kati ate mu kitundu ekimanyiddwa nga Dnipropetrovsk abakulembeze bategeeza nti nabo bafunye akaseera akazibu nti babakubye ebikompola nga bisinzira ku nnyendagirize era bitiddewo omukyalo emyaka 42 saako n'omusajja emyaka 39. Kati kyongera okulaga nti buli lunaku Ukraine egenda maaso n'okufiirwa abantu. Kati kyekisa minisita wa Hungary Viktor Orban bw'ategeeza nti bakulembeze banne mu mukago gwa Bulaaya bataddewo embeera ey'olusozi gambalagala okulemesa Russia eteese emirembe n'ensi ya Ukraine. Yikyagamba nti kirabikanga abasajja bakikola mu bugenderevu ate nga bakimanyi tebuli kyakumakya Russia Ukraine newangula olutalo luno. Kati gezaako munaffe kusala ntotto bigenda bitya. America yabikudde ekyama ku nsonga za 28 era kyategerekese nti bannansi aba bulijjo bagenda zitegeezebwa kibaga nti kigenda kudda mu public. Munnansi wa Ukraine amanye kiki president waabwe kyateesa mujjukira omusajja akyakulembera mu tteeka lya ntalo martial law. Ukraine yalonda musajja ne mu ekisanja kimu asitumanyi oba ensolo itebenkera alaba China interest okujja mu kulembera ensi kubanga kati tubala kumpi emyaka 4
omusajja ng'alina ekiwayi ky'olutalo kene kitegeeza nti tumanyi oba nasaba ekisanja kirala. Ensonga 28 ezigenda okutegeezebwa mu lujjudde lwa bannansi ba Ukraine nabo bongera okusukubaganyako ebirowoozo nti si za nkiso zino tegerekeka ate era zikubaganyizibwako ebirowoozo ng'ekyatandise mu nsi eya Switzerland. Oli Ssaabaminisita wa Hungary Viktor Orban ye bw'ategeezezza nti bakulembeze banna aba Bulaaya balabika nga baagala okuva ku Maine ku nsonga ze baliko ate nga bagamba nti zirimu eggumba okusinza ku nteeseganya egenda okutambula. Kaakati ezimu ku nsonga ze zino 28. Ensonga esooka mulimu okakasa okwetengera kwa Ukraine gye bayita sovereignty, nti Ukraine ejja kumanyibwa nga republic. Ekyo kimu kuba kati ekyo kyongera okunyweza confidence nti gye boogerako yo nsi oba territory. Kati mu nsonga 28 America ze yabaze zeraba nti Russia egenda kuzikkiriza kubanga babaddeko mu bufu obutali bumu. Abakulu basinkana bwe bali mu Alaska era ndowooza Putin ayogera ku kikkaatiriza. Baabuuzanga Trump kiri kitya ye ng'agamba omusajja alinga tayagala kuteesa mirembe naye nga ndowooza yali nteekateeka yali mbubage okwongera okutuuka ku bino. Siyadde kyatwala kitutte ebbanga ggwanvu omusajja yali atusuubizza okumekeza olutalo luno mu bbanga lya nnaku 14 wiiki 2. Gundi Trump agenda kuweza omwaka ngenda kusoma omwezi 2 omwezi gwa January 2026 mu office ku kisanja kye ekyokubiri kye yawangula kinampuliriza akuba yakuba ebirayiro ngenda kusoma omwezi 2 January omwaka guno gwennyini. Kitegeeza omwaka ogujja ngenda kusoma omwezi 20 gujja kuba gwezi omwaka mulamba. Era omu ku basajja nga nti omusajja akakulembera mwaka gumu naye nga bikyuse nnyo. Amerika nga Trump yali mu bukulembeze emyaka 4 kigenda kubeera kitya kubanga major events zolabe zitambudde bbanga lya mwaka gumu. Okuyimiriza obuyambi project ezaali zivujjirwa USAID, okujja essente mu WHO n'ebirala bingi. Bw'otwogerera omukisa gw'Abafirika n'amawanga agatali bulungi nnyo kwabawerera ddala kumpi emitwalo 5 buli mwaka okufuna obutuuzi obwenkalakkalira nga bayita mu green card. Omusajja kyabuyimiriza basooka kugamba nti bwetekeyo $1 kamu buli muntu agayisoke dole mu tujja ginoonya naye gye buli eno ekibanja abantu ko basabira tekinaba kuggulwa n'ensalesale amanyiddwa obulungi bwekino okyaggalibwanga mu kalende badde egobererwa yayitako dda. Kale buli muntu either alinze birango nti mutusonyiweko 2025 tuyinza obutaba na green na DV Rotary ate nesuumuusa abanayita mu kalulu kuba kano kakabeera kalulu oteekayo ebikwatako gasoba nga malasini y'omukaaga then ebigenderako nga omanyera akalulu mukisa kasita gukwata then nga okola ku mpapula ezisobola okutambuza ne family gina mu nsi ya Amerika. Bangi bakiyiseemu naye mu kisanja kino ekyokubiri ekya Trump mu bbanga etenoza na mwaka mulamba ekyo kikwatemu kigambe nti abantu beebuuza emyaka enayo ginaggwerako nga tuli tutya. Kakati okwetengera kwa Ukraine y'ensonga eri ku mwanjo kigenda kubeera confirmed nti Ukraine nsi yeetengedde ngera bwebadde eronde president eryekula emirimu gyayo efuna recognition okwetoola ensi yonna. Ensonga ey'okubiri wagenda kubeerawo ampuliriza endagaano namutaayiika naye ngerimu ebiwayi infact ngerimu obuwayiro tewagenda kubeerawo luuyi luddamu kutabala lunaalwo non-aggression agreement era nga nabwo kityo ezingiramu ensi ya Russia, ensi ya Ukraine n'amawanga aga Bulaaya giyinza okuta European Union era nga bagamba nti bonna obumulumulu obubaddewo ebbanga lya myaka 30 egiyise bugenda gonjolwa mu nteekateeka eno gye bayita non-aggression agreement. Si bino drone zirumbye Kharkiv ne watayo basatu n'ebirala. Kati era mu ngeri y'emu ensonga y'okusatu kisuubirwa nti Russia tejja kuddamu kulumbagana balirwana baayo era nabwo kityo nga bagamba nti NATO tegenda kugaziwa. Ekitegeeza nti Ukraine banywanyi mu NATO bamemba abasookamu
kibadde bakolako ku kyempapula okuyaniriza Ukraine efuuke ememba mu NATO ekintu kigenda kusoboka okusinza mu nsonga 28 abagenda nti likyali ebbago ly'ensonga gye bayita peace draft peace plan draft oba draft of a peace plan ebikyasobola okufunibwako amendment era nga bw'omanyi nti kikoze wabanga yali mu makkati g'enteeseganya zitambule kiyinza okukyuka mu katono nnyo obutakyukira ddala. So kisuubirwa Russia tejja kuddamu kulumba mulirwana oba balirwana baayo aba Bulaaya ate nabo kityo NATO tegenda kukkirizibwa kugaziwa baba tuli bakireese kitegeeza tesuubirayo memba mulala nti ayinza okubeera Ukraine. Ensonga ey'okuna enteeseganya wakati wa Russia ne NATO nga zikubirizibwa America zigenda kubeerawo era zigonjoola ensonga ezeetula ku butali butebenkevu security issues n'okuteekawo embeera etali mu bunkenke de-escalation naddala ku butebenkevu bw'ensi yonna nga bwesigama ku mawanga gano galina obutakkaanya era mu ngeri y'emu akiwa emikisa enkolagana wakati w'amawanga gano okuli Russia, NATO ne America mu kisaawe kiri eky'ebyenkulaakulana. Kati ndoosolengera kasenda baguzi kuddo olwa Russia akitegedde ku bantu bamugakkiriza olutalo luggwe ndoosolengera tujja kudda mu tuteese NATO, America babeeremu kye bayita ampuliriza economic development ebaddewo naye nga buli muntu ali mu kukkanya ne munne awatali mu mbeera enyigiriza naye nga kigenda kuyita mu kwogerezeganya gyonzi kuta dialogue. Ensonga ey'okutaano Ukraine bagisuubiza obukuumi security guarantee w'omusajja Tidine agamba nti byonna tuyinza okubiteesa naye ate ono abiteesezza ne yeekyusizza mu kitinga embazi ate n'akola birala. Ensonga 28 ensonga namba 5 eyongera okunyweza obukakafu naddala ku byokwerinda bya Ukraine oba obutebenkevu bwa Ukraine obutaddamu kulumbibwa nga bwe kyatandikanga special military operation. Era mu ngeri y'emu nekikanyizibwako nti amagye agakwata mundu armed forces eza Ukraine zigenda kendeezebwa nti terina kuba n'abasirikale basukka 600,000 personnel ng'abalwanyi ba armed forces. Kati nekyo Russia kirabye nga kigiteeka ku bunkenke nti okusinza ku saizi ya Ukraine n'obungi bw'abasirikale beerina bwetuyingira mu nteeseganya terina kuba n'abalwanyi bakwata mundu abasukka 60,000 60,000 biro naye not above. Kati logistics kiyinza situmanyi ayinza okukipima ekyo bwe kiba nga kiri mu kikoleddwako munda internally. Kati nga omanyi nti kati ebyokwerinda abamu babeera mu leeya naye nga bali armed, so strategy ya government naye nga garanti ku ekyo naye nga wano kikoneddwako era kitegerekise nti ndowooza enteeseganya za Putin ne Trump zali nga zikona ku ebyo nti omusajja nga yiwaka alina abasirikale bangi tugenda kikwasaganya tutya. Kati ebyo nabyavaayo. Ukraine mu ndagaano ey'emirembe ejja tejja kusukka n'abalwanyi bakwata mundu abasoba 60,000 era mu ngeri y'emu Ukraine ejja kukkiriza okunywera ku ssemateeka nti tejja kwegatta ku NATO ate era NATO era ejja kunyweza kino ekkirize nti Ukraine tejja mukkiriza kuyingira NATO n'ebiseera bibiri babiyise okuva leero. Kati ako kazito kyova nti abakulembeze b'amawanga ga Bulaaya balabikanga abakubaganyemu ku mpawa nga bagamba nti ate kati Trump atandise okuteekerayo akabiga Russia okusinza ku peace plan nga bweri erabikanga eteddewo ekiwempe ekimyufu Vladimir Putin atambulireko bulungi nnyo agusse ebigendererwa bye. Kati kyobola nti abamu ku bannansi bakulembeze aba Bulaaya babadde bagamba nti azina enteeseganya zifevalinze nnyo ate omulumbaganyi oba omusaatuusi eyingira mu nsi y'abanne. Era mu ngeri y'emu NATO erina okukkiriza obutasindika magye gaayo mu nsi ya Ukraine kye bagamba stationing troops
in Ukraine. Nate ino chikiriza mwanga ga Bulaaya nti tebajja kuyungula magye gaabwe kubayingiza mu nsi eya Ukraine. Kyova nti Bulaaya eyomba naye ate si bonna. Yesa minisita wa Hungary bagamba otolulukoyi kuba luzingiramu okusonda esente zaliyambye emirimu gy'abannansi ogenda okulenga ng'olina okuddukira munywanyi agende mu lutalo lwatafunye myadde akalungi mu myaka ena okujja okufiirwa obulamu n'okwononerwa ebintu ne bannansi okubundabunda. Ukraine mpawo kyefunye mu lutalo luno. Kati yesa minisita wa Hungary ng'agamba nti amawanga ga Bulaaya agamu agezaako okulemesa enteekateeka eno gakikola mu bukyamu. Kakati ensonga namba 9 mu bbago ly'enteekateeka erirubira okuleeta emirembe mu Ukraine kyawandiikiddwa aba kyategerekese nti ennyonyi ennwanyi okuva mu mawanga aga Bulaaya European fighter jets zonna zigenda kugumba mu bitundu eby'e Poland oba za kusinziiranga mu nsi ya Poland si ku muliraano wano. Kyebagamba nti okusinziirayo ku Russia ku mbeera gyetiddemu yiga kati kiteeba kikyuse zonna ennyonyi ennwanyi z'omukago ogwa NATO eza Bulaaya zisinzire mu nsi ya Poland. Ensonga namba 10 Amerika egamba nti egenda kunyweza envumbo ampuliriza ku bintu ebimu era nga bagamba nti Amerika ejja kuliyirirwa olwa security guarantee. Ekyo kimu compensation for the guarantee nti guarantee envumbo endala yeeno nti singa Ukraine eddamu neerumbagana Russia then eri guarantee ey'okugiwa obukuumi ebeera evuddewo mbagirawo. Kitegeeza nti buli muntu olina okuba nga oli compliant ku bikanyizibwako era nga webuulira. Ensonga endala nti singa Russia egeza nerumba Ukraine nga bamaze okutuuka mu nteeseganya zino kitegeeza wajja kubeerawo natti ez'ensi yonna zibaita global sanctions zijja kuddamu zikaligibwa ku nsi ya Russia. Era nabwe kityo nga bagamba nti ensi yonna ejja kuvaayo ewagire ekitundu ekirala naye nga kyefaananiza nga Ukraine okulaba nga banyigiriza Russia ereme kuddamu mbeera yonna. Singa Russia eddamu negezaako okukola ebikwekweto nga bwe yagamba nti special military operation ng'amaze tuuka ku ndagaano eno bajja kuddamu bagikaliga ennatti ez'ebyenfuna ku mutendera gw'ensi yonna. Teri bya busuubuzi, teriyo kusuubula n'ebirala n'ebyotunda. Naye lwakuba nti munnange oba olina kyotunda ekyamaguzi nga kyetaagibwa otuuka ekiseera nga musajja Katonda ogamba balwana balwani. Saawa zino Bulaaya kati eri mu bunnyogovu beetaaga ebbugumu. Ebbugumu likolebwa muliro ogwetaagisa gaasi sako n'amafuta. Kale kitegeeza nti ono gw'osibira ekikookolo byalina obyetaaga era yaddamu kati nga yeewogoma ng'agamba tekamba tunuulire ogenda okwiramuga nti kale sirina kyakkola kwegamba omusajja omugulako mu busungu naye nga kyoyagala yakirina. So basuubiza singa Ukraine enegezaako neyeetantala okulumba Russia security guarantee obutagirumbagana bajja gigijjako. Kati Russia ne bagiraalika boddamu okulumba Ukraine nga tuyingidde mu ndagaano tuddamu okukaliga natti naddala ez'ebyenfuna n'ebyobusuubuzi. Era nabwe kityo nga bagamba nti Russia tejja kuddamu akugamba nti erina ekitundu ekipya kyenegedde mu Ukraine nga bwe yabba Crimea kati eri ku Donetsk n'ebitundu ebimu ebya Luhansk ku kitundu era ekinaanye eryanja Black Sea ebitundu byagala okutwala Zaporizhzhia n'ebirala. So nga bagigamba nti tejja kuddamu akusensera kitundu kya Ukraine okubaako ne byetwala. Ne garanti endala yeeno nti singa Ukraine egeza neragiriza omuzinga gwonna e Moscow oba St Petersburg nga tewali nsonga yonna security guarantee ejja kubalibwa nti eyo esaziddwamu. Kwegamba bataddewo embeera nti Ukraine erina okukakkana n'okukikkiriza nti egenda kubeera mu bukuumi terina kutya kwonna bintu bijja kutambula. Kati bino byemmaze okukuwa zino ensonga ennya ziri mu kawaayiro kano nti garanti y'ebyokwerinda Amerika gyegenda okuwa Ukraine yeeyo bwe bukwakuliza obugirimu.
nti America egenda kugaba obukuumi naye nga ejja kuliyirirwa compensation for the guarantee kubanga gavumenti ya musajja musuubuzi teriyo kyabuwa nja kukuuma naye nga nja kusasulwa era ekyo kusinziira ku kitambula ekyo kiba kiraga wano eno kankuwa obukuumi naye nga ogenda kunsasula ekyo kwe kiri bulungi nnyo ojja kunsasula kakati bwe buwayiro buli condition za America ogaba security guarantee mu nsi ya Ukraine bwe byetaddemu anagezaako okutabangula obutebenkevu nga America yekikuttemu bye bigenda okuddiira ensonga ziri nnya ku olwa Russia n'olwo olwa Ukraine kati ensonga namba 11 ku ziri ensonga 428 Ukraine bagamba nti ejja kuba n'obusobozi oba esobola okwegatta ku mukawo gwa Bulaaya gye bayita European Union membership era nabwo kityo ejja kufuna kye bayita omwaganya preferential access ku butale bw'amawanga aga Bulaaya naye nga si NATO kati kino kirala mu nkyati bagambye nti eri eligible ku European market nti ebintu byetunda esobola okutunda ku mawanga aga Bulaaya naye ate si kyekiri ekyokuwandiisibwa mu ggye lya NATO kino kirala n'ensonga ey'e12 nti wajja kubeerawo ettu erigenda okubeera ery'amaanyi powerful package global package nti ensi yonna egenda kusondera Ukraine either by'ensimbi asajja bakwata ensimbi gasoberako ddala then bakola reconstruction y'ensi ampulize ya Ukraine bajja kukwata buli mukyakutte nga kineneko then akiweeyo embeera entambule so powerful package akibagamba nti omulina obukwakuzi obugenda okugobererwa kwata kyolina duukira reconstruction y'omusajja ataaguddwa ebbanga ery'emyaka ampuliza ku page genda mwena era nga nabwo kityo eno package egendererwa kuddamu kuzimba ensi eyo era nga nabwo kityo mulimu ku bigenda okukolebwa nebyo nga birambikiddwa si byakuteebereza ensimbi ezigenda okusondebwa zigenda kukungibwa okwetoola ensi yonna olubatuuse mirembe then bute bagenda okuzzaawo kubanga n'omu ku baasuubiza ba stakeholder okuddamu okuzimba ensi eyo yali muyingini omutabaazi eyatandika okutabaala Ukraine nginakusa omwezi 24 omwezi gwa February 2022 ye yasuubiza nti naye mwetegefu okuteekamu akasente kati nabwo kityo tusuubire ate ensi yonna okusabirizibwa bayambeko okuddamu okuddabula Ukraine era nga nabwo kityo mu bigenda okukolebwa mugenda kubeeramu okuzimba ensawo ey'enkulaakulana gye bayita okutondawo ensawo Ukraine bagita Ukraine Development Fund egenda okuyambako okuzzaawo amakolero agakula amangu agazimbiddwa ku tekinologiya esako n'ebifo ebikuŋŋaanya obwebigatta amagezi naddala g'enkulaakulana data centers sako n'enkola ya artificial intelligence etandise okutigomya ensi yonna oba eraliikiriza ensi yonna America egenda kolagana ne Ukraine bazimbe bombiri ensi yaabwe okugikulaakulanya okugituusa ku mutindo saako n'okuddukanya ekisawo ky'ebyamafuta aga Ukraine omuli okuzimba emidumu emipya saako n'amaterekero tuli ku development kye bayita rebuilding Ukraine ensonga endala kaweefu bagenda kukwatibwa ampuliriza n'amawanga amalala okuddamu okuzimba n'okusitula ebibuga ebyayonoonebwa n'ebifo eby'amaka ag'obusuzi so nga ate nga bakulaga nti kaweefube yenna agenda kukolebwa okulaba nga baddamu okutebenkeza ebibuga n'ebifo eby'obusuzi nga bwe byali nga Russia n'abakulumba Ukraine mulimu okuzimba enguudo okusima ebibugaga eby'omu ttaka n'ebirala bingi era n'ensonga endala ekwata ku byenfuna nti banka y'ensi yonna egenda kuleeta kye bayita special financing package egenda eri Ukraine okwongera ogiyambako okwekulaakulanya kati kitegeeza nti kyansi yonna nkomye ku nsonga 12 era sijja kusukkawo nze nja okutandikirako nate olunaku olw'enkya